can arrest you. You cannot sabotage government. Everybody is abusing government. You can go to scuffs right now. Obwo obusungu bwennyini bwefaanaanyiriza ku busungu ow'ekitiibwa maama Robina Nabanja Prime Minister bwe yafuna olunaku lwe yakubwa Oluyi omukulu munna NRM munne amanyiddwa obulungi nga Onesimus Twinamasiko. Ka video kolaba ku screen ke k'olutalo era akavuvuŋŋana akaaliwo bano we baafuna obutakwatagana here and there. Okakananga omukulu amanyiddwa nga Onesimus Twinamasiko ayisizza mu Prime Minister Oluyi okakana kipayopayo misinde aba security bagezaako gayono mukwata era baamuyuzaayuza essaati mu kavuvuŋŋano kano yavaamu ng'ekkooti n'essaati byonna biyuliseyulise nga bw'osobola okuba nti olaba wabula bino byonna nga byakolebwa ku kamera. Omukulu Onesimus Twinamasiko ye yalaga nti tatidde okwambalagana ne Prime Minister oba Ssaaba Minisita w'eggwanga eddamba omukyala maama Robina Nabanja nga teyeesiseemu yadde ate nga yayongera n'okuba nti aweereza ebigambo ebikanga n'obusungu obw'amaanyi. In fact mikwano gya Twinamasiko oba abamu ku baali ku campaigning team ye be baamuwooyawooya. Wabula maama Robina Nabanja ayongera okukatiriza n'okukakasa nti ye yakoma ku basirikale obutasobola kuba nti gayono bamutuusaako bulabe olw'ensonga nti ye Prime Minister mulamba, ekitegeeza nti security ye tosobola kubanga omukwatako n'ogenda ng'oyinaayina. Ebintu nno ebyalinga ebyokusaagirira nti byakoma mu kulwana awo era abandi ne balowooza nti Prime Minister Nabanja yali asirise era nti ebyo yali abiresse. Mukwano baali tebasirise. Ebbanga lyonna okuva ng'ennaku z'omwezi Julayi 17 babadde banoonya lunaku lwe banaagombamu obwala omukulu Onesimus Twinamasiko eyakuba Prime Minister Oluyi. Era kooti ku lunaku olwokusatu mwana mulenzi ono oluvannyuma lw'okugombebwamu obwala luvannyuma lw'okugombebwamu obwala Onesimus Twinamasiko yaleeteddwa mu maaso g'omulamuzi. Bano nno babiri nkugambye bonna ba NRM. In fact omukulu ono Onesimus Twinamasiko ye yawangula kaadi y'okwesimbawo nga NRM flag bearer ku bwa MP bwa Bugangayizi East. Omukulu yaleeteddwa maaso g'omulamuzi baamukutte eggulo ng'ennaku z'omwezi 3 Septemba n'aleetebwa maaso g'omulamuzi era yaguddwako emisango gwe bayita assault oba charges of assaulting the Prime Minister Right Honorable Robina Nabanja mu kavuvuŋŋano ke baalimu ekakumiro awo baali mu lutalo lwa byabufuzi mu biseera by'akamyufu ka NRM. Mujjukira bulungi nnyo nnyini ddala ebyo byolaba ku screen lwe byatuukawo. Chief Magistrate bamulese ku Kibale Chief Magistrate's Court era nga bamukyajinze mwana mulenzi oba omukulu Twinamasiko omusango gwa assault n'okubeera nti yaleeta obulabe oba yakosa Prime Minister w'eggwanga ddamba. Omukulu Onesimus Twinamasiko yatwaliddwa paka oba yasindikiddwa ku alimanda mu ddwaliro lya gavumenti erimanyiddwa nga Kibale Government Prison. Agenda kwebakayo paka ng'ennaku z'omwezi 10 lwe bajja okuba nti bamuleeta. Ababadde ku sayidi y'oludda oluwaabi bagamba nga ennaku z'omwezi 17 bwe baali balangirira eyali awangudde mu kamyufu ka NRM yali ow'okukwatira NRM bendera ekakumiro ku office. Olutalo lwabalukawo wakati wa Twinamasiko okakananga akubye Prime Minister kyokka nga n'abawagizi ba Prime Minister weebali n'aba Twinamasiko nga weebali. Ojja kujjukira nti Prime Minister Maama Robina Nabanja achiikirira Kakumiro district mu Parliament y'eggwanga. Yachiikirira Kakumiro district mu Parliament y'eggwanga
wabula kigambibwa nti mu kavuvuŋŋano kano yafuniramu obulabe obw'amaanyi ku feesi ye. Yayisibwa bubi omukulu Twina Masiko yaleeteddwa mu kooti, yasabye Oweekitiibwa Omulamuzi amuyamba amuwe bail ng'agamba nti kino kiri mu ssemateeka akkirizibwa okubanga aweebwa bail oba okuteebwa avenga bweru okujja okuwoza. In fact Twina Masiko yabadde n'abajulizi si bajulizi ba sureties oba sureties oba boyinza okuyita abayimirira. Twina Masiko yazze n'abamweyimirira babadde basatu. Muno mwe mwabadde district chairman wa Kakumiro omukulu Joseph Setai Senkusu wamu ne omukulu omu amanyiddwa nga Honorable Lawrence Baraza ne sub county chairperson wa side eyo Moses Twimuke bebaze okuba nti beeyimirira omukulu. Wabula state attorney bino n'abigaana era magistrate n'awuliriza oba omulamuzi n'awuliriza ekyo omukulu yamusindise kwa limanda. Oluvannyuma lwa Twina Masiko okutwalibwa mu kkomera gyagenda okwebaka ennaku 7 paka lwalikomezebwawo, kikuzaayo ku kavuyo akaaliwo mu kamyufu ka NRM. Abantu we baalwanagana ennyo ne bayiwa omusaayi, esembabule waliyo n'abaafa lw'emiyaga sayidi eyo, n'ebitundu ebimu bangi bakyalina obuvune obunene ddala. So okuba nti Prime Minister naye yakubwa kikulaga amaanyi n'obuzito bwa violence eyali mu kalulu. Era bangi batiddemu ne bagamba nti wekaba akamyufu ka NRM just kaali bwe katyo, kati ate akalulu akaddala akavaawo mpitewo nti bwekkuba wano nnyingira direct wali mu Parliament oba nnyingira mu kifo eky'obyobufuzi mu bufu obufaananako bwe bityo. Mama Robina Nabanja yabadde tannaba kubanga ayanukula kukusibwa kwa Onesimus Twina Masiko, wabula nkuzizzaayoko emabega. Mama Robina Nabanja wadde nga yakubwa Oluyi Onesimus Twina Masiko si gwe gwali omulundi ogusoose y'okuba nti akubwa. One time yakubwa ekikonde. In fact bw'omutunuulira yafuna obuvune wano agamba nti n'eriiso baali balitutte. Ebyekikonde kyali kizijjemu eriiso. Bakuba ekikonde kunganwanirira. Era bakabannange driver wa kasiriivu yeyankuba ekikonde. Baali bazitidde ku kkubo. Naye nga amazima he attempted to harm me. Singa sayina security ng'endi kumpi ndowooza yali nkosezza. Twakolawo ki? Obedde baali bali kumpi kumulangirira. Kakati bw'ogamba bamutwalirewo bamusibe, security yali emukutte. Nimbagamba muleke bamale omulangirira. Ninteekayo omusango. Era bamunoonya talabikako. Tukwebaza n'abasirikale obutasukkawo obuzibu bwatuukawo bali bufaanana. Kuba baali basobola n'okumutta. Obutabasobola. Obusungu ne bwe bukukwata butya. Ng'olaba oli ayina abamukuuma ate bammundu. Kuba ndowooza ate kiyinza okuba nga kyali kipange. Bajje batemputinge basobole okutta abantu. Kakyali kisoboka okutta abantu awo. Tumwesige Josephat aludde nga njolonga. Ng'agamba naye n'omukazi anaatutuusaawa ataze na wano tumaze okusinga ndowooza bamaze okubba kweka mubuukire. Aveeri nze nali njogera byange simwetegese. Ngenda okulaba nga security emukutte bamutadde wali wansi ate ntandika okubalwanira tebamutta. Nga batabuse. Kale omanye ekintu ky'otategese. Nali nnyonnyola nga ngwamewu. Nsonga za Onesimus Twina Masiko yateereddwa dda mu kkomera ery'Ekibaale. In fact omulamuzi ow'ekitiibwa Chief Magistrate Nazifa Namayanja ye yasindise ono mu kabulamuliro olw'okuba nti nno yeeyimba mu Prime Minister w'eggwanga n'amuyisaamu Oluyi.
babadde nno basirisa okumala bbanga kuba bino byaliwo nga 17 July waise omwezi mulamba gibadde kigenda wera myezi emiri bukya omukulu n'akuba prime minister wabula ndooza bulijjo nga balinda kaseera katuufu kakuba nti bamukwata. In fact prime minister agamba nti yabagamba temumukwata muleke bagenda mulangirira kati tewaliwo mbeera lwaki musooka okukola ki mumuleke bamulangirire yeewaane tujja kumulya maaso awo era omusajja baamulidde munnange kati ali munda atemeza amabega wa mitayimbwa lwakukuba prime minister wa ggwanga Luyi. Awo tuveewo wabula obufu bwe tukyatambuliramu bufu bwabya politics oba ebyobufuzi by'eggwanga nyaffe Uganda. Owekitiibwa Masayas Mpuuga, Honorable Mathias Mpuuga, ono nga kati yakulira ekibiina ki the Democratic Front, yavuddeyo ne yeekandaga mu Parliament n'alaga obukaawu n'obusungu obw'amaanyi oluvannyuma lw'okuba nti mu Parliament bayogedde ku linnya lye n'okumwanjula n'okumwogerako nga bakyamutwala nga mmemba w'ekibiina ki NUP ekikulira His Excellency Bobi Wine. Mpuuga yalinnye waggulu ne wansi era yakutte omuliro. In fact gye byakkidde nga speaker alina okwetondera ow'ekitiibwa Mpuuga. It's a matter relating to the record of this house. While submitting the records of Parliament from ICT captured me as Nyano Mukungwe in brackets NUP. It's a serious mispresentation of facts to capture a whole party president as following another party. May we know what's happened to our records and the ICT? Are they alien to our systems? Honorable. Owekitiibwa Mpuuga mu bigambo by'owulidde ayogera yagambye nti yeewunyiza babadde bamwogerako n'okumwanjula. Bamwanjulanga owekitiibwa Mpuuga Masayas mu bracket oba mu bukomera ne bateekamu NUP. Yagambye this is misrepresentation. Muba munnyanjudde bubi. Temusobola kumpita wa NUP. Owekitiibwa Mpuuga nga bw'agamba. N'agamba nti nze omukulembeze w'ekibiina ekiramba a whole party president. Nze omukulembeze ow'ekibiina. Nze gwe mutandise okuyitanga atambulira mu nkwawa z'ekibiina ekirala. Era we yamaliriza owekitiibwa ne yeebuuza nti naye kati abakwasaganya ebya tekinologiya oba ICT mu Parliament muno bakoleraani, lwaki batambulira oba bakola ebintu mu ngeri efaananako bwetyo. Kino nno kyawaliriza owekitiibwa Speaker the Right Honorable AAA Anita Among okubeera nti yeetondera omukulu n'okumunnyonnyola obuzibu bwavudde aba Parliament okubeera nga bamansa bumansa erinnya lye nga bwe baligattako ekibiina ki NUP kyayinza okuba nti we tuli wano takyagala kuwuliza ku linnya lyakyo wadde okubeera nti baleeta akeekuusa ku kyo nga bakagatta ku linnya lye ng'owekitiibwa Mpuuga, omusajja omukulu ow'ekibiina ki the Democratic Front ate nga ye president akitwala mu buufu obufaananako bwe butyo. Honorable Formalop, the vehicle that is indicated there is the one which brought you to Parliament, and the one that you have now is in preparation for the next election. But I want to ask my people to correct that record. It was a mistake. Yeah, Right Speaker. Yes. They are using the vehicle which you used for coming in. It's wrong, Right Speaker. Unless I went to the wrong law school, that's a wrong record of the answer. Correct the record. It cannot be captured that way. Right Speaker. Honorable Minister. Ebyo byabadde mu Parliament, it can be. Omanyi bategezaako okubanga nootingako wano obutonotono. Ekitiibwa Mpuuga yazikubyemu nezaaka. Speaker Anita Mongu bwe yabadde nga addressing ow'ekitiibwa Mpuuga yamugambye nti mukama wange Sebo Mpuuga
emmotoka eyakuleeta gye tubadde tukyawandiisizza mu bitabo olw'ensonga ye emmotoka eyakuleeta wano mu Parliament ng'emmotoka ayogera ku NUP the vehicle that brought you here namugamba nti emmotoka eyakuleeta mu Parliament y'eggwanga emmotoka eyo yali ya NUP nabwe kityo gye tubadde tukyalina mu bitabo ne bamugamba nti ekirala ekibiina ki DF oba the vehicle that you're having now kikyali mu preparation nga bamugamba nti ekibiina kye ng'Oweekitiibwa Mpuuga kikyali mu kuteekebwateekebwa kiri mu pipeline kijja so nabwe kityo ensonga lwaki babadde n'okiteeka mu bitabo bya Parliament okulaga nti Oweekitiibwa Mpuuga mwasibuka babadde ekyo tebannakikola yadde eddakiika emu bweti wabula speaker yeetonze n'amugamba nti it was a mistake speaker yeetonze n'agamba nti yabadde ensobi agamba nti yabadde ensobi okubeera nga Oweekitiibwa Mpuuga bamwanjula mu line efaananako bwetyo yagamba it was a mistake mukadde ke kamu Oweekitiibwa Mpuuga yasigadde akalambidde n'agamba speaker it is wrong kikyamu okubeera nga ndi mu Parliament eno ng'ate you people are addressing me as part of the NUP that can't be in fact Oweekitiibwa Mpuuga okulaga nti yabadde anyiize nnyo yagambye speaker okujjako nga gye nasomera amateeka waali makyamu okujjako nga amasomero gye nagenda n'ensoma okubeera munnamateeka omutendeke bansomesa bikyamu temusobola kukola kintu kye mukoze Oweekitiibwa Mpuuga ng'alaga nti kibi nnyo okukeera n'omugamba nti when UP yadde kiwulira kimulwaza tufeewaawo munnange mnagamba mbu ekintu nkisoosowaza nnyo sijja kukisoosowaza kankyesonyiwe ennaku z'omwezi 3 September still lwabadde lunaku lwanjawulo nnyo mu bya politics wano mu ggwanga kozi akakiiko k'ebyokulonda lwe kaguddewo okuwandiisa bameeya wamu ne bakansalars ku mitendera egy'enjawulo egya divisions ne municipalities ez'enjawulo Oweekitiibwa Elias Lukwago yamaze okukwasibwa kaadi ey'ekibiina ki PFF era nga kyamwenda osinze okubanga ajjanga meeya oba Lord Mayor nate kitegeeza Oweekitiibwa Lord Mayor Elias Lukwago agenda kubanga ajja omulundi oba ekisanja ekyokuna Lord Mayor bwawangula agenda baatukunkumula emyaka 2 bweddu nga atukunkumula bwatu ku bwa Lord Mayor wabula omulundi guno yaleese style mpyamu Lord Mayor mukambwe Lord Mayor taseka tasalikako musali hamu bwalaba hamisi kigundu bwalaba Lukwago ayagala kulaba mulambo oguli mu inchi nnya hamu sirina agendaga osanga mazima oyinza kupa bintu byaffe tusirike abali wano mubeere b'amazima n'abatali wano n'abo abansojja ku luwonzi ani akutte fulaga y'opposition mu kibuga Kampala wano nga Lukwago nebwokuba enteega ku magulu nebwonsojja ku luwonzi nebwonkonjera nebwokuba n'okola ki fulaga nsigala ne bakuyuliza amakooti ne bakuweebuula naye n'ogamba kama mbaya fulaga sigita ekyali akikoze nebana babitege niyo nyini naye ate wano kuba Lord Mayor aje abadde asuubira nti ngenda kusimbula omuzinga gwe nasimba mu Kampala osaaga omukulu Lord Mayor Elias Lukwago yagambye nti ne waaba President Museveni nga yazze ku bwa Lord Mayor mu Kampala Elias Lukwago agamba abajjammu kuba akalulu n'akawulira Elias Lukwago buno bwabadde ng'obubaka bwaweereza omukulu Balimwezo Nsubuga ono ng'asuubirwa okuba nti agenda kwewandiisa olunaku olwaleero mu kakiiko k'ebyokulonda
official agenda kubeera nga nominating bwa leero nga 4 September omukulu Balimwezo Nsubuga. So Elias Lukwago yaweereza omukulu Balimwezo Nsubuga nti mukwano eyo gy'oli manya ne bandeetera President Museveni mu Kampala mukuba akalulu ne Ssekukuba yenna. Kati kitegeeza Honorable Balimwezo Nsubuga owa NUP babanga bo abali mu kusaaga obusaazi. Olw'ensonga omukulu abagambye nti amaanyi gaaliko kati ate malala. In fact omukulu agambye nti omuzinga gwe yasimba mu Kampala tanaba kubanga agujjawo ate tagenda kubanga agujjawo. Akyaliwo alina okulaba nti alwanirira bannayuganda ne sekulwanirira yenna. So emu ku bifaananyi byentaddeko ebyenteekateeka yabaddewo olunaku olw'eggulo ng'omukulu ayanjulibwa gye buvuddeko na buli kimu nga bwe kyatambudde. In fact yayogedde oba yayanjudde manifesto ye sobola okusomerako katonotono. Agamba nti as I unveil the Kampala agenda, I embark on a profound odyssey to redefine the very fabric of our capital city. Transparency, accountability and inclusivity form that the triadic pillars upon which I shall construct a metropolis that thrives in the principles of justice and equity. So omukulu Elias Lukwago yayanjudde kyoyinza okuyita the Kampala agenda. Yes, yayanjudde kyoyinza okuyita the Kampala agenda. Agamba nti forward with a shared vision, a shared prosperity and rule of law. Agenda kulaba nti okufuga oba enfuga ey'amateeka egenda mu maaso n'okuba nti yeegiriisa mu Kampala, obwerufu, embalirira ne inclusivity, okubeera nti buli muntu yeenyigiramu, okubeera nti bawanga empagi eza nnamaddala, okubeera nga Kampala eyimukira ddala. Wabula ku luno atunulidde nnyo sayidi eri ey'amateeka, obwenkanya, yes, justice and equity, bye bimu ku byagenda okuba nga atembeeta omulundi guno ng'anoonya akalulu. Wabula ne Inginiya Balimwezo Nsubuga naye mweteefuteefu. Ye yagambye nti ali mu launching a campaign ye. For so many years Kampala has had constant problems. It's time to change the status quo. It's time for new blood, new solutions, new strategies and approaches. I have the competence, tested and proven, muje banji. So omukulu Balimwezo Nsubuga agamba nti Kampala ebadde n'ebizibu bingi nnyo. Agamba kyekiseera okukyusa ekyo. Agamba nti kyekiseera okuleeta omusaayi omupya nga ye Honorable Balimwezo ye musaayi mupya ne solutions empya oba ebijjawo ebizibu ebipya wamu n'embeera y'okutuukagana okulwanisa ebizibu ey'enjawulo. Agamba nti abaddewo mumulabye mumugezesezzaako asobola. That is Inginiya Balimwezo Nsubuga. Wabula tuba tukyali awo n'omukyala amanyiddwa nga Beatrice Nambi Mawo, mukyala wa Norbert Mawo, naye agenda kwesimba kuba n'abasajja. Agamba nti Elias Lukwago de Balimwezo tokigezaako, nze ndiwo nze nzija. Katujja kubeera wano tubabuulire ensonga nga ezinaba zitambudde. Kale bwe tubaayo eyo Busoga ekyali mu masanyu paka n'olunaku olwaleero oluvannyuma lwa Ddunda Namugereka Kawa Migero okuwa Kyabazinga ezzadde ery'abalongo wamu ne maama ine bantu Jovia Motes. Era ng'essanyu eriri mu lubiri wali mukwano gwange e Busoga lingi nnyo. Nabwe kityo ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ate era ku lwa Buganda yaweereza Kyabazinga obubaka obwabadde bumuyozaayoza ate era mukadde ke kamu n'okuba nti buyozaayoza Obusoga bonna. Obubaka bwabadde bufaananako buti. Ow'ekitiibwa yagambye nti tufunye amawulire ag'essanyu ag'okuzaalibwa kw'abalangira William Ethan Nadiope ne Arnold Eli Nadiope. Abalongo ba Isebantu Kyabazinga William Gabula Nadiope ne ine bantu Jovia Motes mu Buganda tugamba nti bweza. Ku lwange ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'abantu ba Buganda bonna njozaayoza Isebantu ne ine bantu era twaniriza abalangira ababiri tubaagaliza obulamu obulungi ne bazadde baabwe. Tuyozaayoza abantu ba Busoga ne bannayuganda bonna. Twebaza Katonda era tumusaba abaana abateekeko amaaso ge
Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Kale so obubaka bwabadde buva straight okuva emengo ne mbwakabaka bwa Buganda nga buweerezebwa obwakyabazinga bwa Busoga olw'okutuuka kukula. Twongera okubanga tuyozaayoza Abasoga Fumbo Baba. Simanyi bigambo biddakaawo. Simanyi maino gango ina ekyo nkimanyi kyabazinga maino gango ina. I think njakoma omunange Abasoga balamwongereka omunange. Kale ewatuvaayo bannayuganda abali ebweru. Bannayuganda abali ebweru. Naawe ali mu Uganda ng'osuubira okugenda ku kyeyo. Kino kiwulirize. Omukulu okuva mu URA gw'olabaawo yagambye nti omuntu yenna afuna ssente okuva ebweru w'eggwanga oba okusindika ssente ebweru n'atazanjula eri URA okusasula omusolo mateeka oba okusasula omusolo amateeka ga kumukwatako kuba abeera amenye mateeka. Okusinziira ku ssenkulu wa URA omukulu oyo agamba nti ssente ze bajjako omusolo zeezo eza bizinesi wabula ng'entonotono ng'ez'abankuba kyeyo ze basindika ewaka tebazisolooza. Ne bw'obanga oyingiza ssente obanga ofulumya ssente nga ssente ezo zigenda kukola bizinesi olina oziweera omusolo. URA bagambye mbu kale mwe bakadaama baweereza ssente zammwe eka mbu mmwe mulyokke naye gwe wekakutandira ng'osindika ssente za bizinesi e Uganda oba zifuluma ggwanga olina okugenda ewa URA n'ogigamba bassebo nzi zino ssente zammwe mbadde nzifulumya nga baga ofulumya mmeka ezo zonga nnyingi kale leeta tutooleko ez'omusolo. Banaffe njagala bategeeza ku banaffe aba Honey Bites. Baza ngenda batumirako abalabi baagaliwo. Tova ku mukutu. Tova ku mukutu ngenda kubanga mbatumirako. Kale njagala okubanga mbategeeza banaffe aba Honey Bites. Honey Bites bakugamba nti ekintu ekikwatagana n'okukolera ebyokulya eby'abaana abadda ku masomero ekyo baakyefugira ddala ne ssekwefuga yenna. Baakyefuga ne ssekwefuga yenna. Bakola daddies, bakola cupcakes, ne bakola donuts, ne bakola n'ebyokulya ebirala. In fact nga tuvudde ku ky'abaana basobola okubanga bakolera pizza. Orderinga online obagamba nze mumpe pizza small size, mumpe medium, mumpe large. Era ebbeeyi ez'enjawulo zibeera waawo oba bakonye ku WhatsApp catalog yaabwe ebeerako ne bakunyonyola nti kino tukola bwe tuti oba kino tusobola kuba nga tuyita wano ne bakufunira pizzas singa bw'ozeetaaga. Mukadde ke kamu bakola cakes eza buli mukolo be bannaffe aba Honey Bites. So kyolina okuba nga okola mukwano gwange bakubire ku 0709 78 7508 0709 7508. That is Honey Bites for you. Bwe tuvaayo ku bannaffe aba Honey Bites njagala okubategeeza ku bannaffe abamanyiddwa nga aba Alson Painters UG. Bano basiiga langi oli bunaayiro olina by'ozimba eka ebizimbe byo. Waleza Alson Painters UG message ku WhatsApp omugambe genda ku site olabe ekizimbe ekyo kyetaaga langi yenkanaki ajja bikubalira abikuweereze weeteeketeeke ate omulimu ogende maaso n'okuba nti ogumuwa ogw'okusiigira langi nga bwamukubalidde yooyo akusiigira bulungi ne mukwatagana bulungi ku 0705 193636. Abantu abo nga bo bawulira tubalanga tubeesiga ng'agaliwo. So ebintu byabye bakola bituufu ate birungi. So bw'obawagira still agaliwo bogiwagidde kubanga bakivujjirira wano na wali ekyokuba nti batuteekamuko ku kasimbi. Kale kantumire ku balabi baagaliwo wemalize tubira abalabi baagaliwo tujja kwaga twolekera ewaddako mu sports tusiibule. Kale njagala okutumira ku kiwanuka Robert Get to Favor Abubeka Ndawula nkutumiddeko
then at the same time njagala okutumira ku Shadia Pretty bannange oyina ekintu kyewawandiise ku video eya night shift gye twasembyeyo okukola egenda okuddirira eno wawandiise ekintu Shadia Pretty bwe bakunona ng'ogamba mbu abasajja bannonye nze sibiriimu. Kale tuvudde waawo tugenze mu byemizannyo. Zino ze statistics mu mupiira ezeewuunyisa naye nga ntuufu. Nkiddamu bino bye bimu ku bintu ebyewuunyisa mu mupiira naye ng'ate bituufu. Wuliriza, mwana mulenzi amanyiddwa nga Cristiano Ronaldo mu mwaka ogwa 2013 yateeba goal buli tiimu gye yazannya yagikuba goal mu La Liga. Mu mwaka gwa 2013 buli tiimu Cristiano Ronaldo gye yazannya yagikuba goal. Okumanya Ronaldo yateeba nnyo ne tiimu ye yennyini eya Real Madrid gye yalimu nayo yagiteeberamu goal. Nekitegeeza nti tiimu abiri zonna eza La Liga omusajja zonna yazikuba amagoolo nga ne tiimu gyazannyira agikubiddemu. In fact goal gye yakuba eya on goal yagikuba nga bazanya tiimu ya Granada. Yabakuba akatwe kaali kalungi ka brushing ku mutwe bwe kati nga nno akuba Real Madrid yennyini. So ekyo kye kimu ku bintu ebyewuunyisa mu mupiira ate nga bituufu. Bwe tuba nga tuvudde awo tusigale ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Cristiano Ronaldo. Mu mwaka gwa 2016 Cristiano Ronaldo yawangula ebikopo bingi okusinga emipiira gye baamukuba. Cristiano Ronaldo mu 2016 yawangula ebikopo bingi okusinga games yazannya n'aluzinga. Mu mwaka gwa 2016 Ronaldo yaluzinga emipiira 3 gyokka. Games ze yazannya yaluzinga emipiira 3 gyokka. Mu 2016 wabula yawangula ebikopo 4. Ekitegeeza nti abaana bwe bamuyita goat tokiyita kintu kya kuzannya buzannyi. Omukulu amanyiddwa nga Jamie Carragher mumujjukira bulungi. Yali ku tiimu ya Liverpool. Ono yateeba goals 10 ng'ali ne Liverpool. Wabula goolo 7 zaali own goal. Jamie Carragher bwe yali ku Liverpool yateeba goals 10 wabula 7 gonna yagukuba Liverpool. Yennyini tiimu gye yali azannyira. Nga buli lwekyusa yeekuba akatimba, buli lwekyusa yeekuba akatimba, buli lwekyusa yeekuba akatimba. Omusajja yateeba goolo 10 ng'ali ne Liverpool, 7 zaanywanga mu kitego kye. Awo tuveewo. Omukulu amanyiddwa nga Ronald Koeman yali defender. Ono okusinziira ku byafaayo kigambibwa nti he is the highest scoring defender in the football history. Ye defender akyasinze okuteeba goals ennyingi mu byafaayo by'omupiira. Omukulu yakuba goals 253 career goals. Bwe wetegereze wamu bagamba zaali goals 250 abamu bagamba zaali 253 career goals. Omusajja yakuba goals 250. Ronald Koeman. Wabula ng'ate ono yali defender bu defender. You understand? Bwe tuva waawo. Omukulu amanyiddwa nga Sir Alex Ferguson eyali ku Manchester United. Mu Premier League okumala season za 21 omukulu teyamalirako mu kifo kisukka kya kusatu. Ebbanga oba mu season za 21 Ferguson ze atendeka mu Premier League teyamalirako mu bifo bisukka bisatu bisooka. Ekyo obadde okimanyi. Awo tuvaawo tugende wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Lionel Messi. Lionel Messi ye muzannyi awangudde balando mu byasa 3 oba decades 3. Wetugamba decades 3 nti buli myaka 10 abadde nga egye emyaka 10 wogisiba boti abamu balando gyatutte. Bwesiba emyaka 10 emirala abamu balando gyatutte. Bwesiba emyaka emirala 10 abamu ne balando gyatutte.
bojjukira bulungi mwana mulenzi Lionel Messi yawangula balando ye yasooka mu mwaka gwa 2009 ekyo kiba kitegeeza bw'obala kuva 2001 paka 2009 mwana mulenzi awo mu myaka egyo bw'ogisiba gyonna yawangulawo balando bwe tubala okuva 2010 paka we tujja eno wansi 2019 era nawo yawangulawo balando ojja kujjukira yagiwangula mu 2019 then bwe tuva awaawo ne wano we twatandise 2020 okujja eno era Lionel Messi alinawo balando awo mukwano gwange bwe tuvaayo ewa Lionel Messi mwana mulenzi Neymar mummanyi bulungi mu mwaka gwa 2011 mu rankings za balando gayo ono yali akyazanyira mu Brazil yamalira mu bazanyi 10 oba top 10 ranking players abali basubira okutwala balando yamalira mu kya 10 in fact I think that was Lionel Messi yatwala balando eyo batuwanga tuvude wa mwana mulenzi Neymar tweyongereyo mu bimu ku bintu ebyanjawulo ebisamaaza mu mupiira naye nga byaba mu season ya 1993-1994 AC Milan yawangula ekikopo wabula nga season eyo yateeba goals 36 zokka ku goals 36 AC Milan mu 93-94 yawangula ekikopo kya Italy kati bobanga oyagala okumanya statistic oba stat eyo kyeyinza okubanga etegeeza genda otunulire mu tiimu zammwe za Premier League nga bwezoziwagira ne bwe zize zitwala ebikopo zibitutte zitya era nga ziteebye goal maker ndoza kye tujja okubanga tusembyayo olunaku olwaleero kino bangi bakitwala ng'ekyafaayo kubanga kyali tekisuubirwa mu mwaka gwa 2023 omwaka gwa 2023 Manchester City yali ezanya Real Madrid yakuba passes 13 zokka mu ddakiika 15 ezaali zisooka ez'omuzannyo ogwo era kino bangi bakyewuunya nnyo in fact screenshots zaakubwa nnyo era Real Madrid ne bagiyeeya nti kyasoboka kitya wabula mu ddakiika zezimu ezo possession Man City yalina ebitundu 79 ku buli 10 79%. Real Madrid ng'erina 21 era mu kadde ke kamu Man City yakuba passes 24 mu ddakiika zezimu nga Madrid omupiira agukutteko oba yakoonako touches yakuba passes 13 zokka esekeza yakubangayo pass emu buli ddakiika ate ne wasigayo n'eddakiika 22 ebyo ebimu ku bintu by'oyinza okubanga obadde tomanyi naddala ku line eyebya sports abasiddi omusizi kambawe kapapula tugende bannange akapapula olunaku olwaleero njagala kuwa emipiira gy'olabako awo ku screen yes games ezo z'olaba awo ku screen mukwano gwange wetugenda okubanga tutambulira olunaku olwaleero olunaku olwaleero tugenda kubanga tunoonyezaawo games nga bw'oziraba so omupiira ogusooka bannaffe aba Gibraltar bazanya Albania friendly gwe Albania okubanga agujjayo kwawe then omupiira ogwokubiri Norway ezanya Finland 1 Norway okuba nti ekuba Finland ewaka Norway eri waka then tugende games eziddako 3 za basketball so basketball games zino Poland azanya Belgium agino no basketball bali mu Euro manyi kati mumanyi mupiira gwokka gwe mutera okugoberera abamu basketball bali mu zanya Euro basket so Poland ezanya Belgium tuwe Poland okuba basketball game nange omupiira gwankwata Spain azanya Greece mu Euro basketball wa Greece okujjayo basketball game eyo then tumalirize ne SC Corinthians azanya Basquete Orenos game eyo yabakyala bagenda kubanga beezanya mu basketball osobola okuwanga ogamba nti Corinthians ajja kuwangula game nambirira
so wano games tugaba odi 2 paka odi 3 wokka tetwongerako ate era tetutolako kale gezaako kubanga oyingira tulabe butya ebintu bwe binatambula omuyindi tomusinikirako mannyo mukwano si mwana wa jjajjaawo akuba teekayo ezo ssente z'owulira nti tozeetaaga nnyo abasiddiyo obusozi ziri erinnya eryange AGALIWO gwe mukutu kwe tuli mubeere bulungi mweraba